Obulumi mpita bwa mirundi ena. Obulumi. Awakati nga anti Kaduuka obulumi ayita mbwa mirundi ena n'okusukawo. Ekibuuzo kiri kimu. Abaana be yajjako ssente bo tebaayita mu bulumi oba tebakyayita mu bulumi? Awakati nga anti Kaduuka obuntu bukyamutambula mu bigere n'ebitundu ebirala eby'omubiri, ne poliisi yasazeewo okugenda maaso n'okubanga esitukiramu, egenda maaso n'okubanga etambulira mu maka ge, mukadde ke kamu ogenda maaso n'okubanga efaakuuza, esobola okulaba oba eyinza okubaako obujulizi n'obukakafu bwejja mu maka goono obusobola okugenda maaso n'okubanga bumulumika mu mbeera emu ate era oba endala. Naye bakituwaze muno mugamba anti tannabakukola n'okulawo wali mugambe ti anti tannabakukomawo kuva luli gwe wagenda tannabakukomawo naye gusirise busirisi n'omulaba n'ogaana okugulawo wadde omanyi mubbi eno eri namba kyeri gyemuwandisa ginsomeramu ndabe Erisiro musanvu nya abiri musanvu kinana mwenda oluvannyuma lwa poliisi ogenda maaso n'okubanga efaakuuza amaka goono ag'olaba naanyiridde mu kifaananyi ekyo ye anti Kaduuka owammwe owa ddala. So oluvannyuma lwa poliisi ogenda maaso n'okubanga esalako amaka ga anti Kaduuka negenda maaso n'okuba nti efaakuuza n'okubaako byegenda maaso n'okubanga enoonyereza wano na wali omwogezi wa poliisi Kampala ebeera metropolitan yagenze maaso n'okubanga avaayo n'alambika ku mukyalo ono. Nzo okakasa nti emisango weegiri naddala poliisi yaffe yeeweeyogerere gisukka mu 10 ng'abantu ab'enjawulo balumiriza kubanga bayita mu bayambi be baawa amaanyi oba abamu baliweeru kye tuyita power battery okubajjanga okugulawo emisango wano ku mukyalo oyo. Njabba nongera okubuuliriza ku nsonga eyo okumanya oba waliyo poliisi endala ezirina emisango egyo naye nga kyekakasa nti poliisi yaffe yeeweeyogerere erina emisango egiwerako egisukka mu 10 ku mukyalo oyo. Awakati ng'emisango egivunaanibwa anti Kaduuka poliisi etukakasiza nti gisukka mu 10 bweddu, wabula ng'ate egyo gye boogerako egisukka mu 10 agiri ku poliisi y'ebweyogerere yokka. Poliisi ekyagenda maaso n'okubanga enoonya wabanga waliwo poliisi endala we mwali muloopedde anti Kaduuka mugende maaso n'okubanga mugibagulizaako emisango gyeyo naye egende maaso n'okubanga eginona. Wabula nga bwe nzize ku vidiyo eno nzize kubaako byenkunnyonnyola oba byengenda maaso n'okubanga nkufaakuulizaayo olabe ku anti Kaduuka. Anti Kaduuka njagala okutegeeza si gwe guno omulundi ogusoose okubanga yeemulugunyizibwako ku nsonga ezikwatagana n'okukulupya n'okubanga abuzaawo ensimbi ne gye buvuddeko yagenda maaso n'okubanga atulukusa amaziga amangi we baali bamugamba nti tugenda kukusiba n'agenda maaso n'okubanga ajjayo empapula ez'enjawulo ogenda maaso n'okubanga akakasa abo abaali baagala okumusiba kansooke nkuddizeeko olutambi emabega olabeko wano. Tukyasawoyo obumonde kiri ku mitwalo 10 mazima zizi n'emitwalo 2 gembaze kubanga wemba ntandika nasawo mufune we muwandiika nze sina muntu gwe nali nzibye bye bino bye mutwalira ku poliisi nembalira abasirikale ne babeewuunya munkolako ebintu bingi munwanyisizza mwandiisa ssente za Museveni simumanyi
simulabanga ne munkoye saidi ne mbalema era nakati muli bantu mwebamu muntulako abantu bebamu anti Kaduuka be yali agenda maaso n'okubanga yeekokkola nti bagenda maaso n'okubanga bamutuulako ekibuuzo bantu bebamu era bagenze maaso n'okubanga bagolokoka nateera okubeera nti bagamba nti anti Kaduuka has been obtaining money by false pretense. Awo nno we tugenda okubanga tutandika andooza tusooke tujje ensonga eno okuviira ddala ku kinyusi nyongera okubanga nkubira tooki ku ebyo by'oyinza okubanga tonnatunuulira mu nsonga z'okuba nti anti Kaduuka kati ali ku muyiggo bali ku muyiggo oguyigga anti Kaduuka. Ekisookera ddala anti Kaduuka Chloe gwogenda maaso n'okubanga olaba ku screen yo eddakiika eno amannya ge amatuufu ye Helen Nakimanya. So bw'owulira nga banoonya Helen Nakimanya manya nti baba banoonya anti Kaduuka Chloe, oba owulira banoonya anti Kaduuka Chloe manya banoonya Helen Nakimanya. Era nga olumu abadde agenda nga maaso n'okubanga yeeyita Mrs. T oba mukyala T olw'omukwano ogubadde gugenda maaso n'okubanga gubasaza mu kabo. Kansooke nkulageko alisiita eno muba mugiyita alisiita oba muba mugiyita lisiiti. Lisiiti eyo gy'ogenda maaso n'okubanga olaba gye nafunyeko olunaku olw'ejjo ebadde lisiiti yagenda maaso n'okubanga ekolebwanga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'e11 omwaka guno gwennyini gwe tulimu era nga gwe mwezi gwe tukyalimu. Lisiiti eyo mukyala Nakimanya Helen, lisiiti eyo mukyala Nakimanya Helen yali agenda maaso n'okubanga asasula rent ow'ennyumba ye. Ennyumba ya anti Kaduuka obwedda gye mulaba etemagana okuzaama wabweru ne munda, era bangi nga balabye amaka go ne bagamba anti Kaduuka bulijjo asula wano. Ennyumba eyo okusinziira ku lisiiti eno anti Kaduuka abadde asula mu nnyumba ya miliyoni namba buli mwezi. Kati gwe osobola okwebuuza ennyumba gy'osulamu ya ssente mmeka? Anti Kaduuka abadde asula mu nnyumba yakakadde kamu, wabula nga ate okusinziira ku nnyumba eno anti Kaduuka gy'abadde asulamu agamu ku mateeka gaayo gakuba nti omuntu osasula emyezi 3 mu maaso. Oba otegeera embeera efaananako bwetyo nti osasula emyezi 3 mu maaso gy'ogenda okusulamu, nga n'omwezi guno ogwa Novemba gwennyini gwe tulimu anti Kaduuka abadde yagusasula, n'asasula omwezi gwa Desemba, n'asasula ne January 2025 bwe bukadde bwa Uganda 3 bweddu. Ye anti Kaduuka agenda maaso okuba nti bali ku muyiggo okumunoonya. Bwe tugezezaako okunoonya ku mikutu gya anti Kaduuka egy'enjawulo naddala TikTok kwabadde yegirisizanga ekigotta entula, mukwano gwange tugenze maaso n'okuba nga tusangayo kigi nga batusibidde dde ebweru nga batugamba nti onoonya ki anti Kaduuka mwana wa nnyoko oba abwotuuka ku akawunti ya anti Kaduuka ezimu ku zo kozi abadde alina akawunti 2 ku 3 bw'obanga ogoberera TikTok kweno akawunti ye abwotuukawo olina kusooka nyiga follow okulaba ebiri ku akawunti ye, wabula ate bwengezezzaako okunyiga follow ekyo kyekigambo kye bagenze maaso olw'okubanga bampa nti requested. Essaawa zino tokyasobola kubanga olaba vidiyo anti Kaduuka zaataddeyo. Kati n'ensonga azitandise ogenda maaso olw'okubanga zikula ne ziva we zibadde ne zitandika okubanga zeeserejja mpola ziinako we zikiika zidda era ng'ebintu tebyandigenda maaso nakubanga bimuwoomera. So anti Kaduuka ojja kujjukira nti ku TikTok okwo kwabadde agendanga maaso n'okubanga akolera emirimu gye wano na wali, wabula bwe twogerera yagenze dda maaso n'okubanga ateekako ekibulooka. Yes, tosobola kubanga olengera obanga otunulira content anti Kaduuka gwagenda maaso n'okubanga akola account ye yagenze dda maaso n'okubanga agifuula private olw'ensonga nti wetwogerera searches za account ze zibadde nnyingi ate nga bangi bagamba nti poliisi ebeera osobola okukozesa accounts ze zino okufunako videos eziraga nga ayita abantu okujja abakolezi business n'ebintu ebigwa mu koweeryo. So nabwe ekityo kyandibadde kyamagezi oba kyadde kyamagezi eri anti Kaduuka ye ng'omuntu ogenda maaso n'okubanga accounts kwabadde akolera byonna byabadde akola, agenda maaso n'okubanga azijja ku grid.
ne bwogenda maaso n'okubanga ozinoonya tokyalina kyosobola kgenda maaso nakubanga ofuna. In fact bwobanga oyagala okubaako ka video ka anti Kaduuka koofuna olina kubanga waliwo omuntu eyakapostinga obanga gwe wakakwata n'okatereka kati bakadaama abali mu kunoonya ensimbi zaabwe. Njagala by the way mbajjukizeeko ko emabegaka waaliwo olutalo so kankumyanseko ka video kano nzije nkubuulire. Gwe miduusi guno omupiira nagukusooka mukwano wange gireko emimwa abautumanga ebyo ebimu ebikulinga nga mawulika ebitulinga mwani Dennis wayogedde mukwano. Abantu ku nsi balina ebivumo naye Pulite Cissy n'obwa Pulite Cissy yabaza bivumo. Omukyala gwolaba ku sikuriini oyo bamuyita Pulite Cissy oba Pulite Cissy nze naawe. Omukyala Pulite Cissy gye buvuddeko yali mu lutalo olw'amaanyi ennyo ne anti Kaduuka. Wabula bano ababiri ekyali kigenda mu maaso n'okubanga kibayombya baali bayombera bakasitoma. Sooka ompulirize bulungi. Anti Kaduuka ne Pulite Cissy baali bayomba naye ng'ekigenda maaso n'okubanga kibayombya nga bayombera bakasitoma. Bakasitoma ki be twogerako? Be bakadaama abali mu nsi ez'ebweru oba bannayuganda bannaffe abagenda okubanga banoonya ekigulira magala eddiba bwe batuuka eyo ne banoonya bannayuganda be basobola okubanga baweereza ssente bannayuganda abo babakolereza bizinesi. Era nga Pulite Cissy si Nicole. Era nga Pulite Cissy oyo gwolaba naye yali akola ebintu byebimu nga anti Kaduuka byabadde akola. Nga Pulite Cissy omuweereza ssente n'akukolera omudaala gwa chapati n'akolera omudaala gw'amanda n'akolera bizinesi yonna gy'oba omugambye okukolera. Era nga anti Kaduuka bw'abadde akola wabula nga kiri ku record. Njagala okujjukiza nti Pulite Cissy gw'olaba oyo yakwatibwako n'atwalibwa paka Luzira lwa nsonga ze zimu zakubeera nti akwata ssente z'abakadaama okubakolera zi bizinesi ez'enjawulo. Ng'essaawa zino anti Kaduuka yadduse dda oba kigambibwa nti ali jjinja kuba ali close ennyo wabula ate abalala bagamba nti yatuuse dda emutukula oba sinakindi ng'ali Tanzania. So mbadde kulaga Pulite Cissy oyo gw'olaba yavaawo bubi nnyo ne anti Kaduuka nga buli omu alangira munne nti mufere era nga buli omu alangira munne nti nedda nze nkola gwe tokola. Wabula Pulite Cissy yatuukayo era mukomera ne bamuleeta ne mu kooti enfunda eziwera. Era Pulite Cissy n'atandika okubanga yeegayirira abantu abo baali bagenze maaso n'okubanga bamugombamu obwala ku lw'ensonga y'emu, obtaining money through oba by false pretense. So ababiri bano we bagenda nga maaso n'okubanga beeyuzaayuza Pulite Cissy Pulite Cissy ne anti Kaduuka bagenda nga maaso n'okubanga beeyuza ne sekweyuza yenna olw'ensonga nga anti Kaduuka agamba nti ye ebintu byakola biri ku reality oba nti bya ddala tafera bakadaama. Wabula nga ne Pulite Cissy agamba nze nkola ebya ddala. Pulite Cissy ye yasookayo mu kkomera. Wabula Pulite Cissy we baamusiba anti Kaduuka yasala omuliro era n'atandika okubanga yeegayirira abaana abaali basibisizza Pulite Cissy bamusonyiwe Pulite Cissy agende maaso n'okubanga akomawo. Akatambi kali kenkulaze nga Pulite Cissy avuma miduusi n'ebisigadde yali avuma anti Kaduuka era nga muli bubi. Wabula oluvannyuma lwa Pulite Cissy okusibwa bano ababiri bamakinga peace. Pulite Cissy wamu ne mwana muwala oba omukyala anti Kaduuka nga kati yagukumyemu. Wabula ate oluvannyuma lw'okubanga anti Kaduuka yadduse nga poliisi emunoonya ekigambibwa nti ssente ziguwerera ddala obukadde nga 4 n'okusoba bw'obanga okuŋŋaanyiza bonna bali mu complaininga. Wabula oluvannyuma lw'okuba nti omukyala ono yadduse waliwo bentandise okuba nga ndaba nga bazuukuka nga baddamu okuba nga bagolokoka. Tebali ku anti Kaduuka yekka. Pulite Cissy ye bambi mukazi wattu yassibwa n'avaayo. Bati ekibuuzo kiri kimu nti ye ku sayidi ye yatereeza ebyali bimutabuseeko. Era Pulite Cissy bw'abanga ebibye baamusiba olw'okukwatanga ssente z'abakadaama n'azimismanaging here and there
kati engeri gye kiri nti gwe yagugulananga naye anti Kaduuka naye ali mu kintu kyekimu Cissy anaavaayo ne boogera n'anti Kaduuka okulaba nga balaba engeri gye batereezaamu era bano abali mu kunoonya anti Kaduuka beetegefu okubanga batuula ku round table bagende maaso era okubanga boogerazeganya ne anti Kaduuka bamusonyiwe obukadde ebina obusuubirwa agende nabo ng'akuuliita yeeyagale kale ensonga nno zikyali awo ebintu nno si byakubalaata mukwano gwange wadde oyinza okutuulira nga twogera nga ababalaata but it seems to be more serious than it looks like so katulinde bulinzi tulabe embeera gye nagenda amaaso olwokubanga ekoma mu buufu obwo naye nga anti Kaduuka ye yagenze edda amaaso n'okubanga agukuma naye nga n'abamunoonya bagamba tebatudde essaawa yonna bajja mufuna abalage emidaala gy'amanda simanye emidaala gya capati gye yabagamba obbakolera abalage ettaka lyabagamba obbagulira abalage ebibanda by'amanda n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo kyakujjukiza nti omukutu gwobeerako gubeerako nze kennyini yabassiddi omusunsuzi era nze ngenda maaso n'okuba nga nkuluŋŋamiza ensonga ebintu bwe biba bigenze maaso n'okuba nga bihapeninga bisooka ne tugenda maaso okuba nga tubyetegereza tugenda okuba nga tukuleetera story mukwano gwange nga tugiwadde yakadde nabwe kityo kirina okukola ekintu kimu kyagenda maaso kuba nti olikinga vidiyo eno nondeetera okuba nga seeruma lulimi ebigambo owulira mbyogera tebivaayo lwaki togera maaso okuba nga olikinga vidiyo ate nosubscribinga bweba tokikolanga. Thank you so much.